Ngo yoko gamba nti follower. Bine bintu biri serious, ndi serious kucho. Are you sure? Oza kufumba? Byonna. Twanga ali ku media. Bishegera? Tomumanyi? Tomumanyi sio kiri? Nakosha kenze mu negundi. No send tebata send. Choko ninakoa. Zikasa. Nchala ali. Katubana aba before katwala yogere ekyo kituufu. Kuba omuntu alabikanga gwe bwatyo. Tayinza kuba atalinayo mazima. Nze siri muntu wa bulijjo. Oli mu bandana, toli mu bandana, nze siri wa bulijjo na. So, nze siri muntu amala gafeelinga. Eri abantu abamu nga ye mulungi buli kimu nga kimala kwegamba nti Yesu wakugambibwako tulina obbagambako. Omukyala yagamba olumaliya mundagire tikango tumejali omungambira jeke wange sima biki so bannanga abakyala sometimes naffe obanga olina omuntu ng'owulira kituufu akulya tuba yeyogerako ate mazima. So olunaku olwaleero nga bwe twatambuddeyo nawe mwalabye shopping ebintu byaffe bulungi nnyo, buli kimu twakikoze bulungi nnyo. Gwe wenna eyakatweyungako alina kusubscribinga ku Nyondo Media, genda maaso obeere ng'osubscribinga. Ekigenda maaso ssaawa eno eyakatweyungako kinyuma n'ogenda paati eyasoose mwana muwala Nyondo Whitney alina omuntu amulya obwongo era nga yatumye nze n'angamba sisi wange mwana wa maama osobola okuntegeera ebintu bya feeling osobola okubitegeera ate nga nsobola okubitegeera. Nze biseera bisinga siddawo ne ngamba muntu nti ayenda kigaala twatugenda ogezaako buli kitu kiba kyakugezaako. So mwana muwala anyiridde alidde olifine kale kati katulabe abantu beetenda okubeera olengedde ondaye abantu beetenda okuba nti bo balabika bulungi nnyo bw'otuba ku height kyekyo bw'otuba ku smile kyekyo bw'otuba ku face nga kyekyo bw'otuba ku body nga kyekyo mbu tetujja bagambaga ku diru ki ate nga tugenda kulemererwa mwana wa twaze tukuttemu. So tulaba gye twatandikidde yonna buli kimu mwakirabye mwana muwala Nyondo Whitney naffe tunamanya muntu yamumbuulidde kamaze namutegedde naye nga kyemanyi ngenda kumakinga all the possible ways buno obulamu buli too short. Njagala nnyo mu bulamu bwensi muntu okufuna ekintu kyabeera ayagala kubanga obulamu buli too short. Mwana wa mama wange abeerawo the feelings bimutte olw'okubeera nga ki. So omusajja mukulu kasuke mukubire kasimu wonna waali tulumbawo baali luddawo ekituufu yakomyewo US mwali yakomyewo mwali akano ka video ke posted recently byonna mbimanyi. Sawa kumukubira ku simu togereko naye tasobolako Nyondo Whitney ndekanda inaweza kuwa longo namba mutebanga bakwadde longo namba katu mukubire nze munnange wama wangambye on the other hand kyade kinkakatako tesobola kubeera wrong number. Aisem hello yebaleko mbadde nkubye essimu ndala kubye essimu ndala wagwan ntugenda nkubidde mulala nnyo kupapa okungi. Okay eno yeyo yeah. Hello. Jebaleko Deo. Kale nyawo nawe jebaleko. Oba oliko wa. Senga nyumva waka.
Oli waka? Bambi nkwegayiridde nkusaba busabi ne gonje walingi nnyo mbadde nkusaba onzikirize wonna wooli second simbe nga nzijjako awo wooli nyina kyenkwagaza kikulu. Tewali kale buzibu buli awo naye mbadde nsaba kumiitingako olwaleero ssaawa eno kiba nga kisoboka. Wambalira gye nagenze naye ate obuzibu obuliwo tusobola kiri agent nandibadde ngamba omukyala ayagala kumuwayo ka interview naye devo sikubirangako ndowooza bukyanga mbeerawo ate era mbadde surprise naye nambeera mbadde njeera kituufu naye just kino nkusaba busabi nkwegayirire wonna wooli nsobola okutuukawo nga sikutataganyizza nowampayo seconds ne wezibeera 40 ngenda kuzikozesa professionally then nkulekera eddembe eryo just nkusaba busabi ne gonjebwa nkwegayiridde. Kati simanyi olina motoka? Of course tesobola kubula mukama wange. Kati kyempozi olina okukola muliwa? Tuli ku side zeno wane wantu watawo union. Metro station union. Si metro station. Tuli wane no kafoso watira okubeera obwato wali wane na egundi nyanja waliwo ngeri y'obwato eno ku side ya union. Muri muziro kesa somwegirisa. Mubeerayo. Muganda na wali na amazi. Side zeno. Kakati. Simanyira ogenda kumpaamu ebiddakiika kuba ebintu by'okudduka sibimanyi bulungi. Ogenda kumpaamuuko dakika mmeka? Tokolindeko kati ninkuwulira ndakundabera. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir. Mpaamu dakika nga musanvu ku munana. Neyanziza taata naffe tujja ng'ogenda okujja. Ngenda kugamba temusobola kunsanga gye ndi. Kale mukama mpulira music. Obunyanya nkuwulira kale kati kulinde ssebo. Kale ngenda kuba nzija. Kale dia. Naye tebayinza bisagala nnyo manye biki interview kansobola kwetegeka. Nange siri ready for interview today just kino kintu kirala nnyo. Kale tewali buzibu dakika nga musanvu ku munana. Teyanziza. Kale. Zibanga nasikola ki? Siremererwa. Naye kati bwiti ekintu kiri nti simanyi omusakyala wabeera nga ya-approachinga. Ogenda mugamba otya kati mbuulira in case yeye ngaze ogenda gamba otya? Ojja biwulira wali. Ndasaba bisejjemu nage nkuwe bintu byakwewaayo byakumalirira. Mwana maliridde. Mwana mulezi omufa. Nkugambye. Naye ng'ebigambo byo ojja biwulirira wali. Tobeera kungamba mu wano eno. Olaba bwe mbikugamba ne bisiimuuka mu mutwe. Tebisobola kusiimuukamu. Olaba bwe mbikugamba tugambye eddakiika. Tugende tuleko wali ne waliwo omusajja aliwo twalituddeko somewhere. Tusogenda sola mulinda. Tusobola tulako wa. Tugende tuleko wali. Ne waliwo Jack back. Honest bandit. Kwata kona. Drake soul. Liga to plus. Volcano. Sembe laba no uliri sabi no. Kwata wana kumanagila. Kwagala kufomu kwana kukuna. Wanda matala kule marigina. Kankale kone cinema. Tula baby last tole wonyuma. Wobula mbonyuma. Wobula mbutama. I'll never let you down, never let you cry. I'll never let you just, never let you go. I'm gonna bring happiness to your life. You put chumla, darling. You put
chusa nawe Yekwa chamla dole Sakusumisa tabuli chakutawe Yekwa chamla dole Yekwa chusa nawe Yekwa chamla dole Sakusumisa tabuli chakutawe Tatafuna palana enjia Tori sula njala mwana Nagambe kondo ne kumama Tizama sajak sana Oba tutije Abaliko anti efe Abakopa mukope Ba exibe tuge Zedrek somless wawa now Kwagalabi now My life is my woman now Tom nyeka tom kama kao Yukwa chamla dole Yukwa chusa nawe Yukwa chamla dole Sakusumisa tabuli chankutawe Yukwa chamla dole Yukwa chusa nawe Yukwa chamla dole Sakusumisa tabuli chankutawe Love yo yans jam Yamponyane misemi cham Njogeza no lu Vietnam One ching chim cham Nagusa bufazi wambale kwe Njagala tujoke musite Onyumye kutiki bengule Zedrek somless wawa now Kwagalabi now My life is my woman now Tom nyeka tom kama kao Yukwa chamla dole Yukwa chusa nawe Yukwa chamla dole Sakusumisa tabuli chakutawe Yukwa chamla disappointment je tuina mukasawe ude wana uziba mawe nakumalinde kwa location Hello. David. Yes, hello. Badde nsaba kuterako location. Watuli wenyini otusanga wetuli kubanga. Tuliko ndiko wano kusaidi ey'okumazzi waneno waliwo eryato. Leka nkutereko ka location kala kali live location tosobola Kale wendi. Nina bamba tuwa kumla chikantini nyo. Kale katugubemu. Kutuka tuwa nonga mkona. Kale mama. Kale. Seba sena sizenkulo zako. Ebyo. David aluddewo ko bye mazima. Finally. Witi tova wawe mchade just wobotula. Wenkolesa just wobotula. Tova. So for Oh no. Tara kuntemeza motoka. Redevo. Kazano jana yo lodewoko. Oh, bale nata. Je bale kunyitia. Ngola bikabulungu. Ngonyirira. Banaye. Bumuni bangusa sokufuna. Sagala kwogera mu ngero naye. Sometimes abantu bagenda okuvayo okwogera ekintu okoyo waayo. Kyekiro. Nekyo gwo omuntu wangu kusokola. Nange bujjo mwekweka. Totwala mu interview. Asisobola nawe. Kyekiro. Sina kipya. Tubeera muno. Kwalaba wakati twali shooting video. Walita akashootingira wera. Nganda bagundi clips zemtera kushootinga awo. Shootingira wanene. Ya twabera nga shootingira. Kafokalo. Ne heaven kalungi kalina amazzi.
Kya kiruwanda se speed. Ya wakubidde badde muziki. Bintu ebibeera badde motoka. Nga bw'olabika exactly. Mu kamera. No mubiri. Sene okwatega just kaisawo uyisa magezi. Lwaki kaisawo magezi? Naye nga mwebale kola. Gezaako mpola mpola. Okikuba high level. Okikuba everywhere. Dubai omusanzu. Bulijjo ndaba omukirivu ya mukyala Nyondo. Ngandi wano yenze. Mbaddeeyo nsaba nnyo kale ttambula leero ndi off ndi waka nengenzeeko ero mbadde ngenda kujja ne Oscar Bobi omumanyi yatera nnyo okulaba naye mbadde ngenda kujja naye ngamba kanzenze kanzeka naye no tugenda tulako somewhere there naye oyina ekintu just tusibe nina ekintu kyengenda okukusaba sigenda kikusabira wano eno naye so ekintu kino sikigolangako naye nsaba Mukama kibeere akigenda kubeeranga bwenkyagala nkimanyi tosobola kunswaza totya yeyako kino ekifo nkimanyi tukikoleramu video omuntu Bunga na video tali okonesa ali Abu Heaven omanyi. Ono Kingi. Mwana oyo bimba. Kitegera. Naye ya tugende somewhere like there. Ene kumazi. Ne wale badde kaawo mu bulamu bwo. Oyina ekintu kyeweegomba ng'okyagala. Nenga by all means fighting okifune. Kiyenze. Nina byenjagala okwetuusaako kati nga ntambula ngendako mu US. Waliyoko. Tubeeramu. Nanya kutekamu esente business ya. Olumu tubeera mu family meeting biwangu. Family meeting lwakuba ababiraba mubityamu okwo. Kale ngana bw'okifiiringa nti obaka awo n'ekintu ky'oyagala ng'oyagala okifune. Waliyagalizaako omuntu n'ogamba nti omuntu n'agala ekintu kino nemwagaliza akifune. Of course tuliwo era kwagaliza. Kati wanga tolaba bintu bingi bye tukola naye tolina kuba na mutima gutangaliza. Olina okweyagaliza noyagalizaako n'emikwano gyo. Njala nnyo okwagaliza. Njala nnyo kale nze njala nnyo okubeera mu life eri happy n'omulala nga gy'alimu. Kuzijjako interview. No, siri okujjako interview nedda. So this is something like siri okujjako interview. Sijja kulimba naye nga just kaneno kubagira nnyo. Naye nga just bade kubuuza mu bulamu bwonge yagadde ngolaba omuntu bwoti. Olala nnyo kulaba omuntu akaba bali mu nnaku omuntu ali mu ssanyu. Omuntu oba omuntu essanyu kikujjako ki? Naye kibuuzo. Tekiina kikinjjako. Njala nnyo okulaba omuntu nga musanyufu. Nange nga otera okulaba ku live zange. Of course. Njagala nnyo everyone to be happy. That's life. Okay, tutuleko wali eri. Kale. Kijjako. Naye nga amazzi wagalabye. Amazzi. Nice. Nakugamba nonde ku ssente. Nabaddeko wali eri naye gwenze ntya amazzi. Nange simanyi kuwuga, siri nnyo okufaani wa kuwuga. Nga tiira ddala. Oscar gagwamu ngamba ate. How are you? I'm fine. I like what I'm seeing. Surprising. Then it's not just katono. I think I'll sit here. Siri muntu wa gundi. Siri muntu wa surprise. Gundi ekintu kyondeseemu nga sibategedde bulungi. No, David, kino ekintu kiri very okay. Tekina mbuzibu bwonna nga bwe tunyumyamu mpola mpola. Wabula ebigambo bineeno si byange. Naye ekintu kyufu kiri nti nze ndi muntu ayekkiririzaamu kwegamba nekkiririzaamu sitera nnyo okufeeyiringa. Ate wembeera promisinze omuntu ekintu njagala nnyo okukituukiriza nti kibeera. David oli muntu excuse me wallahi kubanga kino tekituwaako omulamu. Kuba kati olaba
Okay. Ono sister wange Whitney. Maybe kayogereko naawe. Mukoza birthday. Rozet. Mukulu David. Oyo sister wange. By the way, twin sister. Ye Whitney. Nyondo Whitney. Fanagana. Omwana oyo akufollowingidde ebbanga. Eritali ttono. Kuwa? Facebook, Twitter, TikTok okusingira ddala. Era waliwo yajja nadaga okagundi kakilipa kamunangamba nti no David ava US. Kugamba ayina ngeri gya followingabu. Wallahi nangamba no yakomyewo nga simanyi lwaki angamba ekintu ekyo. So it was yesterday twabadde awo nga omanyi sometimes tujjako mu camera tukolako obuntu bwaffe. Nakitandikiddeawo ne mubuuza Whitney. Bukyanga walizo waneeno Dubai olinako omuntu gw'ogamba nti ono mutuufu omuntu mwegomba. Kye yakoze ng'asooka asirika. Agamba nti kati byamaze n'agamba naye kanjogera amazima kati muli ng'alina engeri gy'aswala mugana bw'obimanyi nanga naye njogera ekituufu nanga nti nanga gitwala binga kulaga akagundi ate bijjatira okundaga bu clips bwo nanga bikitwala tugende omwana omubiri Akati ebitolibo munatusonyiwa bannange munatusonyiyira ddala nze nzikiriza mu muntu okwatula feelings ze yes abasinga muyinza okujajinga ne mugamba ate oli mukazi bitwala tugende kati banange byakyuka mu tubya.com tofiireyo mbolo okuva mwana mulenzi yalungi wanaayitako ayina bode kyekyo kilasi ya waggulu nnyo nti gwe lojja kusobola kumusemberera taata sifa abatunda simpa abagamba okunyirira sifa abagamba okukola ebiriyo ebitusenda ekituufu kiri nti mwana muwala sisa wange yangambye tujje tukusisinkane olunaku olwaleero tuli ffenna omanyi omukazi ebigabo bisobola okubula naye nga obitegeera naye nga nzi yangambye ebigambo kubisenko bikugamba mazima gali nti akufollowingidde ebbanga akwagalidde ebbanga yagamba kuggwe tavaawo Ogamba erinnya lyani? Nyondo Whitney. Ye Nyondo Whitney? Kunze kwafiira. By the way, eno munnange si kintu kyakusaaga. Si kintu kyakusaaga. Ate nga kyoba omanya omutima guluma. Wali oyagaddeko? Nali njagaddeko era ndi mulire. Layo. Totukubya pressure. Totukubya pressure. Tebabba mu bifulukwa. Naku zino ine myaka tebakyabba. David. No, just wangambye oyagaliza mutima gwo. Yeah, actually njagaliza era ali yampuliriza. Njagaliza nnyo omuntu okubanga ali happy. Ne kati ngaze international mwana jali anywa ku mata kitegeera. Chala jali siri kuba nnyo just ndikulaga because sijja gana feelings za mwana zanenako. Baba ninako feelings zali nako ate nange ezo feelings zali nako tezingana mubuulira kituufu ayinza okubata amanyinga wa social media wajjo soko leke soko tunuli omwana oyo yes mwana tabu akabi kisho talaba naye mwejo mungozo la simanyi kumanya era no simanyi ekituufu kiri nti ayinawo ne message yo by hook or crook areze suwanika David kenkiyingiddemu bwe nti lazim tebaba mu bisifulukwa kino kyokugamba nti wape tukwatamu muze kubba wamaze kubba nedda sikubba naye obubaka bwo obadde laba ku TikTok ku Facebook oba TikTok byonna naye okusinga ku TikTok Omecha munsuddemu mmwe omanyi mulimu ebintu gye twatambulayo makubo noke makaya ndema musazeewo kundeetera tune mulitera ddala maaso kale David nga bw'omanyi omutokere mumakyana oyagala omuntu okwewaayo kubanga ze yabadde eno twakitandise kankulya ekirimi nga kinamalayo azze kundabako nga faani oba in the other way omutima gwe kiki kyekimulimu
wamma katembo ekitufu kati ono onaweza kuyiisa amazzi anaweza kuyiisa amazzi banza muyira amazzi omwana amambolira mutima gwo wadde kikyofiri dayogedde talimba kituufu kubanga nze nabimugambye nzize nkufollowinga ku TikTok at least ojja nongambira mu comment nengisoma naye ante terawo message tosoma abalumu nzisoma nembaddamu twali tunyumizaako abantu bonna nedda naye nga badde nkuterako message naye nga tosoma naye ngono byolanga njogadde nkole kino talimba jaddala talimba so aina message yo yanyina message yo naye bino bibyo mulimu sente ezisigenda kwogerera mu kamera banaye nakava mu kiikiyoyiwenzetekozeekiteko ayemwe mulinga abagala okumpa lifaani tebagana birawo This is love. Nyondo ganga nga follower, right? nenda tatubuza No, mbera ndi followers. wala sokoleke Sinda ngo follower mukasa kwa. wala linda ko oli muntu ekyo oli muntu kole tusolo kubitegeera omwana ye tunula ko ebirabo ekimuli kikineno tuli kinzigire muko bino byonna birabo byo osobye kubitunulako kizze muneno Kati binako bino byonna bya international follower ojja kumbuzaabuza nkubi emiggo waka. Thank you so much. Demusente wala demusene mwala mama ogulina iPhone 14 nakanombenga koze ekirabo bakizaamu oba osoka nokikwata nekikubeera kiwunyeko wazoka ne bakiwunyako akasali kalaga nti likumulama ene saini no anyway kati kanjogereko naye kale siri mulungi mu kujjukira amannya naye njijukirako lya Nyondo Whitney. Nyondo Whitney, thank you so much. Follow era ngamba ba followers abala bakolenga gwe nakubona abadde atutemu side eri endala naye ng'ojja kugamba nti follower bino ebintu biri serious kukyo. Are you sure? Oza kufumba byonna seka linakaleemunamulekirabo gwe oyinza okugira ngalindako njagala mbeere open. Omukyalo wange ali ku media Shegera tomumanyi sio kiri nakosha kenzemu negundi no sente tebata sente soko linakola zikakwata mukyalo ali ku media katubanga before katwala yogere ekyo kituufu kuba omuntu alabikanga gwe bwatyo tayiza kuba talinayo mazima naye nange sobeera omu kwabo nze sirina ate ndi serious kukyo kuba sibyagamba nti just eri followawo kiriwo ekityo naye kati kiriwo ekityo manyisaanya okumenya abantu mitima kyekyadde njagala mbeere open kitegeera omwana kategori yagiddemu nze mbadde manyi mumpise olusa kati nga wongambye nti wenembasangawo wano bamanyi nti olusi follower you know olyabeerayo ngaakwagala nga yasobola okukola ekintu kyonna kyonna naye mba mugiddemu eno kategori kati ngono omwana panzo akazi wamayi mukazi amukyezaawo amazzi oliyodde okufightinga ali ready buli kimu ali ready nakera omuntu agenda okwevayo aba buli kimu ali ready kale kanjogereko naye aba ekituufu kiri bwekitya anayinza oba teyakubuulidde Nyondo bino soko biveemu ayinza okuba teyakubuulidde okitegeera nina omuntu right now ate simanyi lwaki ekintu nga kino kitadde mu kamera kwakati kigeetinze serious okitegeera sirina buzibu na muntu bwoyina naye nze wakoze ensobi
ebintu nga bino teyandikiresenga mu kamera netubeera muki mu kamera tiso mtusoka n'omuyitako ebbali n'oyogera ne mugambira ebyo because katuwanage agenda wulira bubi okitegera Nyondo kyenjogera agenda wulira bubi agenda kugamba international ngana atya nenga ekituufu kisigala kituufu sobola kugamba nti siri muntu mufumbo okitegera nkwa respect sobola okumanya nti buli muntu abeera ne feeling asobola okwogera kyayagala onfuna bulungi Nyondo saagala onyiigire okiwulira buli muntu waddembe okwogera ekintu kyayagala era wamba nkusaamu ekitiibwa oli mukyala mulungi nkimanyi Oscar Bobby simanyi oba omumanyi bw'anaalaba vidiyo eno ajja kuŋŋamba David ki kyokoze omwana oyo wandimumpadde okitegeera naye I know mu maaso eyo osobola okufuna omuntu nembeera mu relationship right naye nosigala ng'ompagira right mwana nga awulira bubi wale tolina mmuleeta mu kamera mwana mulungi mukyala mulungi kale bango kizeko ekya kamera kuba nyine egitambuza mu bintu byange obulamu bwange mu kamera kinze okugamba bingi byetukola netuzanya netukola kintu tukola kiri kitegeera so kiro just nze namugambye by the way nalyoka kinje tulya kuba kati amazawa nemyezi giri ejo era no miyo talina tagwera nko mu relationship tubalagezezako oli so when navudde just nemubuuza mu bintu byaffe kale ng'ebyo okusaga ng'omanyi tobeerawo ne sister wo taddamu tuli mu kavidiyo kaffe nemubuuza nenga mubaye actually continuing nkizannyemu nga n'abala bakikola oli natuka kumuna mutuusa omuntu ku muntu nga kiri real olaba yandize nga bw'onolaba nti omuntu afollowinga kutidde ku birabo nga bino nabu tuba tuyagala like obifuna ng'oli follower wa yabikuleetedde okitegeera era musiimye obyagadde byagadde kwanta byongena bitwala kyenyiza wama okusuubiza okitegeera naye mu nsonga eyo eri direct sagala nkumenya omutima ono mukyala mulungi nnyo agenda kufuna omuntu amwagala trust me nedda kati owuziko ogamba otya just tuleme ku sima beating around the bush don't beat around the bush tell us the truth Rozet nkwateko mu ngalo wamu sagala before nga tonankwatako mu ngalo Rozet wansuubiza wamusuubiza biki omwana tolina kusuubiza muntu mukyala anyidira mulungi nnyo wuuyo ajat agenda kufuna omuntu ng'amwagala bawokkiriza ebirabo ebyo mbadde nkusaba oleme kunyononera lunaku at least mpa essuubi essuubi lyenyinza okukuwa njogereko naye osobola okumpamu obudde nenjogerako naye soka njogereko naye ekituufu kiriwo ekityo kati olabanga obudde bwompitiddemu mbadde nnagende kitegeera naye omukyala ng'ono nze mpanya ekitiibwa abakyala omukyala aba avuddeyo n'ayogera nkimanyi abamu bajja mumujajinga bubi naye omuntu aba avuddeyo n'ayogera feelings ze nkiwa respect ekitegeera naye obuzibu bwakoze n'omusuubiza titolemererwa bamusuubiziza basaanye okulaba muntu akaaba menyeka mangu omutima ekitegeera naye nga ama be strong nze wendi ngenda kusigalawo ku media ebirabo byompadde era ngenda nakukolawo ka tiktok omipostinge like obeere happy okitegeera sikumenya omutima like saka tusale tikumenya omutima just nkambe bugambira akuba nti abala abamu bwe tubagamba nti omuntu mufumbo like kale mumenyeka mangu ate nga mbadde so mugamba nti siri mufumbo kubeera ndi ne bugenda kukyanga afunye omulenzi wa kabi you believe kambalekemuko biro tulina bireeta mu kamera tulina bireeta mu kamera soko ketwogeremuko ng'abantu sikwogeramu ng'abantu ekituufu mulimu ebintu nga bete tusobola bireeta mu kamera kuba kati omulese mu kamera omwana ayinza okukaaba banne bagenda bayinza okuwulya ayinza okumulaba ng'ali yamwegomba dde nagamba olaba nakwegomba n'oŋŋaana kati ogenze wa international kitegeera kale ekituufu kiri nti badde siteka kuteeka vidiyo eno leka ngiteekeko for some reasons vidiyo nga zino olina okukola ekintu nga tokitadde mu kamera ndagiteekako for some reasons naye
Olaba. At least olaba David olaba. Kitofu kiri nti tewandi muganidde wakire mu kamera. Ali ati bamukiza n'aleeta obujulizi. Nedda wuli ali eri side zeri naye olaba ebiseera ebisinga. Ekintu kino kyokoze. David mbadde followinga nkwagala nnyo nga bw'okiwulira. N'ekintu kino kyokoze. Like seriously. Kimazeemu amaanyi. Wakati olaba at least kale wandibadde nga webuzaabuzaako ndakira nnyo direct n'omugamba okay we shall meet tujja kwogera ebintu ng'ebyo nebyo gasimayo olina omukazi asobola okudda eri n'omunyunywa nomugambira nga biri ebintu bya media bitwala tugende oli omwana kyonna kiri mbadde salamuswaliza mu media ebintu ng'ebyo asobola okuvaayo n'akozesa vidiyo eyo ng'ekyokulwanyisa n'agamba wanzikiriza mu kamera ayagala kunkubya baluganda bamikona bamikwana bamulamu bange bonna babeera ku TikTok. Kati byebintu obikkiriza? Byebintu mbikkiriza because muntu amfollowinga. Kati ye tekirina kyamaanyi kyanyo nti kiyita tugende. Akati bino ebirabo byampadde. Ngenda biposting as well because omuntu aba akuwadde nze nsiima nnyo omuntu abeera awadde. Okitegeera zino sente. Zino ze zimu ku ze tugenda okweyambisa nga nzizaayo ekikago. Kitegeera. So bino ebintu actually n'obudde bugenze ate omwana agenze ogenda musanga gy'agenze agenze naye sokolekedde kituufu kiri nti badde nteesa buteesa ogenda kukwatirako ogenda kuddayo nga bwe wazze ate batya bisinsi yatuyo kati olaba olowooza situsobola nti olowooza ali musanyu nti oba ali musanyu no si musanyu ate sobola kusanyuka nga nganya ebintu mbanna bitwala endi naye kati olaba bino ebintu esitabitwala aye kiba kijja muluma nnyo naye mu maaso ensobola okwogerako naye ne mugumya omutima ajafuna omuntu trust me zemba n'abantu abakabyo kitegeera ajafuna naye ekituufu kiri nti bero tunabiteeka mu kamera kitegeera nade nyino biteeka mu kamera soko jjeko bino ebintu tunabiteeka mu kamera soko jjeko kamera asoka jjeko kamera yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit bakubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778 Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 mukaaga M9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.